Akakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti y'e Wakiso kafulumizza alipoota ekwata ku ddembe ly'obuntu nga bwe liyimiridde, nga alipoota eraze nti ng'oggyeko eddembe ly'obuntu okutyobolebwa n'eddembe ly'abantu okufuna ekyokulya kifuuse kizibu ddala. Without safe food, without nutritious food, you can't be healthy. Mazima lunchi ya leero tutambudde nnyo ku by'emmere mu ddembe ly'obuntu kuba omuntu alina okulya, alina okunywa n'ebirala. Emikolo gino gitambulidde ku mulamwa ogugamba nti Rights to Food, Health and Other Social Services nga giyinde ku ssettendekero wa Makerere ng'omugenyi omukulu abadde Bonemaye Kamadi ng'ono ye ssenkulu w'okunoonyereza ku kakiiko ak'eddembe ly'obuntu mu ggwanga awamu ne ssentebe w'akakiiko kano eyawumula Margaret Ssekajja n'abagenyi abalala okuva mu mawanga ag'ebweru nga tebanatongoza alipoota abaddewo okukubaganya ebirowoozo ku biviiriddeko eddembe ly'obuntu okutyobolebwa nga abamu bagamba nkivudde ku bayisa amateeka nga tebasoose kuwuliziganya na bannansi ekiviirako amateeka gano okunyigiriza bannansi. Agamu ku mateeka galeeteddwa mu ggwanga ne ganyigiriza abantu mwe muli kwaga gafuga ennyanja agatuuka n'okutyobola eddembe ly'obuntu ng'abantu bavuba kunoonya kyakulya ne bamaliza nga bakwatiddwa. Recently we have regulations that are coming up on Mukene and we know how nutritious Mukene is and its contribution to the health of the population. Bano baliko ebika by'eddembe ly'obuntu bye bamenye erikyoboddwa ennyo mu Wakiso omuli abazadde abatuntuza abaana kosa n'abo abatunza bazaala mu mbuga eya Sitaani. The mother has more children, I don't remember the number, but the father of those children has been defying them every single day. Wano Senkindi wasinze n'ategeeza nti mu kiseera kye yakulembera akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga kye kyabawaliriza buli disitulikiti okuba nga waliyo akakiiko yadde nga kino kikyagaanye era nga Wakiso yokka ye kalina. Years ago, as we set up the Uganda Human Rights Commission, we found that the commission can't reach everywhere. The commission was doing a lot of work. We started setting up regional offices, but then even the regional offices cannot reach everywhere. Ssentebe w'akakiiko kano mu disitulikiti y'e Wakiso ayanjulidde alipoota eno ng'alambuludde ku bigikwatako n'ebizuuliddwa. Tunuulira ensonga z'ebyobulamu mu Wakiso teziyimiridde bulungi kubanga amalwaliro agasinga si mazimbe bulungi. Waliwo amalwaliro agamu nga n'abantu abaliko obulemu tebasobola gatuukako. Waliwo amalwaliro agamu nga tegalina ddagala. Waliwo amalwaliro agamu nga abasawo abaliyo batono. Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Matya Lwangabwani kayennyamidde ku ddembe ly'obuntu bwe lisusse okutyobolebwa mu masomero nga Makerere kaakati okwogera ku ddembe ly'obuntu Makerere poliisi ekunona. Era nga tulina zi faculty of law, tulina faculty of social sciences nga bakola omulimu munene nnyo nnyo. Oluusi batula mu Freedom Square ne babulira n'abaana mu classrooms. Naye ennaku ezo nafuna amawulire nga wane Makerere kati kifuukidde ddala kizibu tebakyalina bwesi. Tebalina kwegazaanya abantu ne batula basatu oba oli awo nga basindise poliisi mukola kiwano. Kakati kitegeeza botta debate y'eddembe ly'obuntu e Makerere oba ogisse mu ggwanga lyonna kuba ffe wano we tusuubira nti amagezi we gatandikira ne debates we zitandikira okubuna eggwanga. Wano Bonabye ku lwa ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga asinzidde wano n'akulutya bannayuganda obutalowooza nti eddembe ly'obuntu lina kulwanira bakakiiko bokka naye nabo basukiremu. Lwanirirwa ebitongole naye buli buvunaanyizibwa bwa buli omu mu maka ge, mu katale, mu masinzizo okulaba nti tetulinyirira ddembe lya buntu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.